Abantu abawerera ddala 10 be bakubiddwako akalulu mu kulonda kw'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North okubaddeyo olunaku olwaleero ng'okwetooloola emyuka gyonna egikola constituency eno abantu bajjumbidde okulonda kuno mu bitundu ebimu wabula ng'essaawa bwe zigenderedde omuwendo ne gweyongera okwesalako. Mu bifo ebimu awalonderwa ng'ekyakazangola Kalitunsi ku katale n'ebirinaanyeewo ab'ebyokwerinda bayiiriddwa mu bungi okusobola okukuuma emirembe ng'ogyeko poliisi n'amagye g'oku ttaka waggulu ennyonyi zirabiddwako nga zeebonga nga zigenda zirawuna mu buli kitundu okwongera okuwa obukuumi obwetaagisa. Mu bitundu ebimu abasirikale ba poliisi balabiddwako nga bayamba ku bantu abaliko obulemu nabo basobole okwetaba mu kulonda kuno wabula abakuumaddembe abayiiriddwa mu bifo eby'enjawulo baleesewo okutya mu ba-ejenti b'abeesimbyewo naddala ku ludda oluvuganya gavumenti nga bano bategeezza nti ab'ebyokwerinda balemesezza abantu baabwe okulonda. Oli mu kutiikinga bululu kwa NRM naye njagala okukakasa tekisoboka NRM kuddamu kuwangula Kawempe. Embeera eno ey'obunkenke tetalizza na bannamawulire nga bangi bakugiddwa okukwata ebibadde bigenda mu maaso ekintu ekitaataaganya empeereza yaabwe era nga bamu ku bannamawulire bakubiddwa ab'ebyokwerinda ne bavaawo nga batonya musaayi nga n'ebyuma byabwe byonooneddwa omuli kamera n'ebirala. Mukabalinga abantu abatalonze abali mu mirimu gyabwe mbadde nkyali mu kubuuza abakyala abali mu aba UPDF ezibadeka banga bbiri nga ziriko aba UPDF osa n'abasajja bali mu leeya nga bakuteeredde kasita balaipistaketi babuuse ku mmotoka gye babadde bikira abamu babadde ku mmotoka abalala nga bakutte abantu ebyo bagenda bagatwala ne babuuka ku mmotoka abamu abakuli n'abalenga ne bakutte emiggo ne badda wembadde ne batandika kukuba bantu n'abakamera. Baba oludda oluvuganya bakiikidde ab'akakiiko k'ebyokulonda ensingo olw'okulemererwa okutuukiriza omulimu gwabwe mu kulonda kuno. Okukisibatisibwa kw'amaanyi nnyo nga bwe mulabye polling stations waliwo amagye abantu baffe badde batugamba abakedde nnyo basanga abantu balina bibags ebisawo nga tetumanyi kyekirimu naye abantu baffe tubadiployinze kyetulabyemu nti awamu ate batandise okubasindikiriza okugezaako okubagoba era complaints zonna abakwata mundu bangi abatiisatiisa bangi emmotoka nnyingi ezitambula ezitalina number plates abatambula bangi ababisse n'amaaso gaabwe nga bataddeko obukookolo ebyo byonna tebibatengula mmeeme. Ye RCC wa Kampala Shafiki Nsubuga agamba nti ebyokwerinda binywezeddwa oluvannyuma lw'okutegeezebwako nga bwe wabaddewo ababadde beesomye okutaataaganya okulonda kuno bwe tukoledde emboozi eno ng'okubala obululu kugenda mu maaso ng'ab'akakiiko k'ebyokulonda be balina okuwa ebyenkomeredde ebinaaba bikuvuddemu. Zawedde Hindu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.